Okunoonya akalulu bwa pulezidenti akwatidde ekibiina kya FDC Bendera James Nandala Mafaabi olwaleero akutandikidde mu Town Council y'Entwetwe mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Olw'okuba nti manifesto ya Nandala etambulira ku kubbulula byanfuna bya ggwanga olwo bannayuganda bafune ssente mu nsawo, enjiri eno talemye kugibuulira beeno. Tuwadde obukulembeze nga pulezidenti omwana emisolo egirina okukola ebintu byandiyambye abantu be Uganda naye tebabikola. Nandala azze avumirira ebikolwa by'abawozi ba ssente oba bayite ba money lenders abatuntuzanga bannansi ne babatwalako ebyabwe. Ti abeeno bamusabye abannyonnyole enteekateeka gy'alina singa bano bavaawo. Kasaawo zino tuleeta banka ki? Tuleeta banka bbiri. Cooperative banka ne Agricultural bank. Webanga zize nkuŋŋamye Abannayuganda okusooka era bono bizinesi tugenda kuteekamu ssente bafune ssente zibe wansi bagende waggulu nga tekuli musolo ze bayita seed capital. Kati banka zino ze tuleese bbiri alternative ze tuleese za gavumenti kuba zigendamu omusolo gwa gavumenti nti Abannayuganda banagenda omwo okufuna ssente muli mu cooperative nga tebateeseemu ki tebateekako zonna ge bayita amagoba. Yo mu bitundu by'ebukwiri mu ggombolola y'e Butemba abatuuze beeno batadde Nandala ku nninga okubannyonnyola ensonga entuufu eyabawula ne Dr. Kizza Besigye bwe ziba nga si ssente ze baafuna okuva mu kibiina ki NRM. Abantu bw'obanga tugamba abantu batambula mu 2017 anti ani agenda mujja n'omuntu yagenda ati baguze bali omuntu gyabawadde ssente mu bintu bino ne Dr. Besigye naye yali mu NRM yavaamu. Ani yamugula okuvaamu? Ani yamugula? Kati omuntu bw'aba agenze togamba oti bamuguze bantu bennyini basalawo wejja bakola ki yabagenda. Nze sirina kye bampangako ssente webanga nafuna ssente omuntu agambe risiti yino gye naakwerako ssente sifunangako ssente. Ekitutta mu bukulembeze bwaffe abamu baagala bwe balaba omwali mu maaso balowooza tebakkiriza abeere mu maaso baagala bo bokka babeere muki mu maaso abalala balina okuba emabega. Nandala agasseeko nti ye n'ekibiina kye tebalina buzibu bwonna na Dr. Besigye nti era waakwatira obuyinza wakumuyimbula ne bannayuganda bonna abaasibibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Leka nkubuulire Dr. Besigye si yamusiba. Ani yamusiba? Ani nannyini komera? Ani nannyini kooti? Kati singa ogambye Nandala yasiba Dr. Besigye wandigambye oti kye kituufu sirinako kooti nze kyenjagala mu mpaakalulu Dr. Besigye ngende mute. Abatuuze babuuzizza Nandala butya bwe bagenda okukuuma akalulu kaabwe oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okufulumya ekiwandiiko ssabbiiti ewedde nga kitangira abalonzi okusigala nga bakuuma akalulu kaabwe nga bamaliriza okulonda. Njagala tukeere ku makya tugende tulonde. Ate etteeka litukkiriza oba olowooze obeera mita meka? 2. 2. Ani agambye 5. Kati ky'oba olaba baleeta akantu kokasiba balina okasiba mita meka? 2. Kati bwe banga bakaleese kubeera otunulire olabe ekigenda muki mu maaso. Maama owulira ky'oba olaba tugamba bwe munaatuwa obukulembeze ffe tugenda kukola bwetu tugenda kukyusa amateeka. Pulezidenti bw'aba afuga ebisanja bimeka? 2. Emyaka gy'alina okumalako bw'aba ayeze emyaka 7 talina okuyitamu. Ng'oggyeko enguudo embi ezaafuuka abaana baliwo mu ggwanga lino ebbula ly'amazzi amayonjo kwe kumu kusoomoozebwa abantu b'omu disitulikiti y'e Kyankwanzi kwe basinga okusanga. Ate tuli bubi nnyo amazzi tukyaganywa n'ente tetukyayina bulamu. Abodaboda batuteekako okutufula abawansi ennyo. Tugezaako okukola mu mirimo
ne tufuna kitono ate batusoloza kinene. Nandala oluvannyuma yeesudde mu ddene okwolekera disitulikiti y'e Kiboga era eno abawagizi be ayogereddeko nabo mu ttawuni y'e Kiboga. Eno gy'avudde okwolekera disitulikiti y'e Mityana gy'akomekereza kakuyege we ng'ayise ebivulo mu disitulikiti eno. Olunaku olw'enkya Nandala wakuyega abalonzi mu disitulikiti y'e Mukono ne Kayunga. Winnie Tessa Nakayinja, agaffe you ku Spark TV.